bawa ababaka bataano abatagenda yingira parliament oba etonya oba gwaka nabyogera dda ku chano yenkwe binabyogera tunagenda mu kalulu nibagamba ababaka bali aba era yali ampadde information wa NRM namusanga ku Bukedde bali bazze kabinkano tumaliza tunyumyamu na ngamba bali aba mwaba abatano nejo esonyonyi yali kwali na ngamba nayo oyo ayinzo basomukako nebisere ngebye court tebinabaawo omuntu wala mu court nga nokwewandisa tekunabaawo tebannaba kwewandisa ababaka gwe yabingambira na ngamba bali bataano yasooka yali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Happy New Year. Ronnie Mark change. Nze go yagaiza Happy New Year. Anti akabanga ate twakoma kubaira naffe mu December. Wairo sose kwagaliza oyo. Ani oyo ground mbeera naye Edwin. Oyo mbeera naye oyo. Kulikayo mu kalulu k'esemba buli. Twavuddeyo naye maama. Good enough. Tetuli stressed, tewali atubanja, abantu batuwa akalulu mbungi. Twali tukisuubira era. Tulina kyo gye twakolako ku channel yange, Ron Mark Kingi official, najukwa ne Unique Star. Naye twali tutunuya akalulu k'esemba bulaako, factors ezimu zetwatunuulira nti Nina Rose yalina abamuvuganya nga bonna basatu baava mu kibiina kimu. Ate bonna nga bawera. Ate nga bonna obululu banoonya bwa NRM. Kati ngolaba nti kyali kigenda kuleetera nnyo Nina Rose okwongera amaanyi g'abadde alina ate geeyongerera emirundi n'emirundi. Tova nti ku bantu be babbye akalulu ku Nina Rose babadde bagamba nti babbye misana kuba ekyo kyadde kyeraga kyokka nti Nina Rose tebasobola muwangula. Nga abantu basatu bonna bali mu kamyufu mwe bali omanyi kye kitegeeza ng'ate bonna tekuli alina nnyo maanyi gasukka ku munne abali awo bwe batyo bonna. So lwakubeera twakyogera simanyi lwakuba bintu gyebiri nakateekayo ne ku TikTok ya Ron Mark Kingi ku TikTok ka video ako twakateekayo nga nze kye nali ngamba nti Nina Rose ajja wangula naye okumulangirira bwe wali obuzibu. Twabyogera kuba twali twabiraba dda nti bijja kubaawo tubaga ajja wangula naye okumulangirira abasajja balina ego nnene nnyo eyo semba buli beefuula bakatonda. Ndabya ddala nga kijja bakizibu. So kyovanze bwe kyabadde bwe kito kyanneewunyisiza ku Nina Rose nabadde nkisuubira nti ayi kimanyi naye kadde akisuubira nti bayinza obutamulangirira. Anti ffe twali tulina endowooza eno bwe kaba akangi ola kati ng'akadde akashami mu malende oba akannalukoola kati nga naffe kye tumanyi bwe kaba akangi naye wa jjukira kati semba bule walako nti ekisooka amawulire gabagenda kuba matono, kamera zigenda kuba ntono, pressure egenda ba ntono. NTV bagigoba. Okitegedde? Nga bakkirizaayo Soroti na NBS. Okitegedde? Kitegeeza nti baali bamanyi kye bakola. Twe tugoba NTV tukendeeza pressure semba bule tukole bye twagala. Naye jjukira kati tosobola kikolanga Kawempe, Kampala wano n'otandika okuga nti NTV ngigobye. Mbagobye mwenna sagala akwata sagala akola pressure bege nayitirira. Kati kyovola bantu ewatali pressure ya amaanyi ng'esemba buli ewaliyo abantu abeefuula bakatonda basobola okukola buli kye baagala ne wekaba kangi kati abasobola okugamba kati tugenda kukabala anti kayitiridde obungi tetujja kukabala. Tebaakabala. Omusajja yakola ati omanyi waliwo scenario zendaba nga nakakati nkyazikubamu akafaananyi. Ronnie Mark omusajja yakola ekintu yasooka n'akola bw'ati yaddira nga polling station kibanga nti wano waliwo polling station endala eringa wali nga zirinnya mu katundu ke kamu. Kati naye ng'ako ka trading center nga olaba kano ate ebyomukyalo obimanyi tekasobola kuba bize nga kano. Kati njijjo ekisooka twagenda okutuukawo twali mu constituency ya Namugga nga agent mmye. Nga temuli ba agent? Kuviira ddala ku principal paka eno wansi. Waliwo agent b'abantu abo akuuma aka Museveni n'akuuma aka Rwashande akairya MP semba bule yeesimbye ku nnino w'NRM. Ani Museveni ya deployinganga abantu abo bana akake aka Museveni aka woman MP n'aka MP. Okitegeera kati ffe tugera okutuuka nga bagaba agenti baabalidde
babakutte ne tugamba omwana mu mmotoka sigala awo ne bagamba oyo mugenda musanga naye Mida era twali twakavaawo mwana n'akuba essimu anti bano bennyini bakubidde ab'amagye ne bajja ne baŋŋamba kiki naye mbalaza appointment leeta kwekundeka naye essimu yange baginjigyeko teri kukwata biki kati ate bo bennyini ne bamugamba ba presiding officer abo namugamba ssebo gyangu tubadde tusaba tutiikinge buno obululu nga wooli olaba ate gwe agenti wa Nina Rose batiikinge oba ono candidate w'NRM ng'olaba neyefuula atawulidde buli era tekyabalobera kola byabwe kati tukomawo kumugjawo because namukubira amasimu nga takwata ngamba tugera kasooke tuvuge tuddeyo tulabe omwana gwe twakoze eki tugera okujja mubuuza bamaze okubala nga ate bannabala mbuuzaako naabe bakituuza abali awo mubaze nti ate baabaze ate ngenda okulaba omusajja akwata bw'ati ebiri mu box cacaca abiteeka ku mmeeza n'awandiika n'amala n'addamu n'ayimirira results zino nga tabaze Nina Kankunda 20 Florence Nampijja 400 nga tabaze ate ne mugamba ssebo ziinamu nga tobaze nti gwe ate gwe gwani ne mulaga ttaaga totubuulira ate mbawadde eddakiika 5 nga muvudde wano ebiddako bijja kuba byammwe naye nga polling station kwe babala ebina w'otunulatunulamu because okulonda generally obuuma bwagaana kati ne kudireyingamu era abantu batandika okulonda saawa ezo 5 kati ku ssaawa 5 nga neebuuza abantu bano 305 oba 304 bazze kumata ne balonda between ssaawa 5, 6, 7 because agent waffe twamuteekawo ssaawa 7 n'eddakiika nga 4 ng'ezo zonna polling station buli w'oyita tewali beagent nga neebuuza bano abangi because ku 8 we tujjidde nga waliwo omu era nga n'omwana we mukubire waayo abalonzi bajja nti wajja omu after 20 minutes oba 15 neebuuza ebinoono yabifunye atya ekyabakoza polling stations ennyingi kusoma polling station nga bagabirako obululu obuwera ate nekiranga abasajja bakolawe bati bajja mu kapulimo ne bapaakinga awo ne bajjayo emmundu jukira presiding officers bwali buwala abamu balenzirenzi batya mangu ab'ekyalo bamanyi buwa obutabo box eri ne bagijjawo ey'abakituuza abalonze ne bateekawo eyaabwe ne bayiwamu ne bagenda polling station endala ne bakomawo ku 8 tuwe DR forms kati mwe mugenda okujja okunoneeza mmwe ng'ezaabwe bo baazitutte dda nga ate tebannabala kati ku DR forms bawandikanko ki nga tebannabala bo bamanyi bwe bayiyeemu twayiyeemu obutabo bwonna bwe bawadde kitegeeza bo baali balina results zaabwe nga n'okulonda tekunnatandika nti wano tugenda kugabawo 4 wali tugabeyo 5 wali tugabeyo kati ng'ebyokubala tebirina makulu naye ate nkubuulya mazima kyokka kyewuunyisa kye kino kati nze kye njagala okubuuza polling stations ezo tekwabaddeko basirikale aba electoral commission abasirikale bateekawo bano ba constable batraininze weeks 7 abagambuutusi kati abagambuutusi bajja bagira gwe toleeta kavuyo vaawo awo ddeeri gwe mulimu gwabwe oli muleke akole kyakola okitege kati olaba nabadde ku hamu mu kibuga wakati ne bateekamu polling stations mu hamu munda omwo bulijjo tebatera kuteekamu mu kisaawe oba wabeera amaduuka muno wabeera mu maduuka n'eri mundanga mu kisaawe ne bateekamu polling station ezaddeko nga ziwera kati abasajja ne batandika okujja nga ebintu ebikolebwa wali nga bajja ne bagamba ba agents bo tebaaba tebasiba wabula babagambye tulinawo akakadde kati eyaŋŋambye yabadde omu ku ba agents nagamba tulinawo akakadde kati mwerowoozi
mukkiriza akadde bo balina bye baagala okukolerawo kati ne bakkiriza nga babatiisatiisa kuba bagenda teri kuteesa towooza nti tugenda kwongerako teri kumanya muzitwala oba muzireka neki tetulina okukola bye tuzza okukola kati omu n'agaana yabadde wa Rubongoya n'agaana ne bagamba okay kaale bayine babawa ne batandika okukola kati we balabye nti ono agenda balemesa agenda balonkoma kati ne bagamba nti ono abadde akola akavuyo ayagala kucyankalanya ne bamuyiikira ne bamukuba feesi yonna era yazimbye essaawa eno yenna yezimbye bweti feesi yonna yazimbye kati bwe babuuza ono bamukubidde ekifeesi nga yazimbye yabadde akola akavuyo yabadde alemesa abantu okulonda ne bamukuba kati nga buli muntu yenna gwe bagenda okukuba bagenda muteekako kiri abadde akola akavuyo adde ayagala kutaataaganya acyankalanya ataataganya okulonda era kye bamutaddeko era kakati akyali mu ddwaliro bamujjanjaba kati nze bwe nabitegeeredde kubanga kati mumanyi kati ate n'oli gwe bakweyadde munne naye ye yalabye ebinaddirira n'akkiriza akakadde n'akalya kati ono n'agaana bamubina kati akyali mu ddwaliro yazimbye feesi yonna bwetyo nkulaga ebifaananyi oyinza okutya naye ngeza okulaga ebyo byadde Kampala wano ku Hamu era baakoze byonna naye lwakuba nti munnange akalulu nga kangi eki kye tutandikiddeko era baatuuse okubala obulungi era Rubongoya yali waggulu kati gwe balamu ebyo byonna ebyakolebwa neera nga Rubongoya yali waggulu kati ne batandika kukola misana nga babikolera wali kuwa ku Tale Center kati Rubongoya we yanyiigidde kati nga baavudde ebya polling stations biganye kati babikolera wano nga naye waali n'agezaako bus stopping ne bagaana n'agamba kati biki bye tulimu bino anti olaba naffe twali ekiro ekyo ku Lwokuna Nina Rose nange tiimu endala yali mu mmotoka kozi wali ku Tale Center bakkirizaawo abo abayingira mu holo 2 oba 3 abakweyimirira wali ng'okola kati nze jjukira nsooloobamuko njijayo eya media baali bampa ekipalati ekinzikiriza okukola ki okubikavalinga era nga ng'amomoka gwe sookayo nze nja kujja byange oba nensookayo media ennyingira nentuula eri omubaka n'atuula eri naye nga ku Tale Center buno bwe bululu bwa pulezidenti n'asooka asomako polling stations nga 10 n'asitiikiriramu eddakiika nga 10 oba 6 agenda okudda ate asoma bwaba MP ate bwaba MP nabo n'asomako polling stations nga 15 n'asitiikiriramu nadda ku ba women gundi ba MP abakyala nawo n'asomawo by'asomye paka budde kukya because yatandika okusoma ku 6 kuba kati akalulu ngaako kaba kasobola okubalibwa ne kagattibwa mu lunaku lwe lumu olwo ate abakyasoma nga aliwo ebirala ebikola ki ku kusaawa 10 waliwo abaleeta kati gwankubuuze abo abantu benkana baba abesembabule boga nti ogenda kwetaga ennaku 2 obbabala abantu abalonda bali emitwalo 10 n'egyo 15 kati bwe kyamusukkako ng'alaba bye bamuleetera n'ebiri ku gundi nti abalonzi abali mu register kweyo polling station bali 120 ate alaba dyala fomu ez'abantu ziriko 4 5 2 3 agamba tujja kutandikira awo enkya nga bimuleme kola ki naye kya Nina Rose era njagala sinzala omutegeeza nti mukongratulatinga nti ekintu kye wakoze Nina Rose abantu bangi abali mu ndongo muno abatalina buvumu obwo abatasobola nakwekkirizamu to that level nti basobola okulembera abantu abatanaba na kumachuwalinga kutuuka kweyo level ng'abamu bakusinga obukulu abaludde mu industry muno okumala emyaka naye nga tebalina machuwalinga kwenkana ku maturity gye watulaze okusalawo ogamba nti ngenda kukulembera abantu n'ogenda ne mu kitundu ekiri hostile like tugamba oba ekiri hostile ekitundu ekyettabbu ng'ekyo abalala bonna kye batya n'abaayo bennyini bakitya n'okiyingira n'ab'NRM bennyini beetya nabo beetya n'okiyingira n'ogamba nja kukikola ekijja kijje n'akitambula bakugamba tojja kwambala kakoofiira n'obagamba nja kambala ddembe lyange n'akavidiyo akafuma luli nga bakugoba ku mukolo wonna wonna n'otakola fujja era n'okasigala ng'olaga ngenda sigala akitinga mu ngeri eri machuwa twagala okukongratulatinga nti watulaze machuwa wekiba tebakyogera watulaze machuwa mu kalulu kano era tukkiriza nti bw'oba towanise
ojja kukulembera abantu era obuweereza ojja butuusa ku bantu senga oba towanise because olaba Ssembabule tagenda kubeera bwato paka tagenda kubeera bwato lubeerera eryo effugabbi n'okubeera nga waliyo abantu abeefuula bakatonda n'emmundu eziyitiridde Ssembabule tebigenda beera bwe bito paka nkubulira wano Sanchez olunaku lugenda kukya gwe kennyini oddeyo Ssembabule gye walabye emivuyo egyo weebuuza eno gye nalaba emivuyo nga byakyuka dda era njagala mugumya Nina Rose nti osobolera ddala ate n'ekirala nze nina kye njagala omugamba Nina Rose star muyimbi e Kampala tumutegeera ebitundu byonna ebya Uganda bamutegeera Ssembabule okuwangulayo akalulu ne Kampala byonna bisobola omwanguyira tabanga bantu ba bulijjo nti Nina Rose ne bw'aba asazeewo nti kati kuluddako ngenda kwesimba Kampala era asobola okukawangula so nze musaba nti bw'alaba nga ebintu bye Ssembabule tebinnatereera mu kaseera kano ayinza okukyusaamu ekitundu tujja tukwatemu be Kampala n'ajjako mu kitundu ekirala neyesimbawo anti kye nalaba eri babuuza nnyo oli muwala waani oli mwana waani ani akuzaala bakuzaala wa ovaawa si Ssembabule yekka ebitundu byonna eby'omu byalo tosobola kuwangulayo kalulu nga ka mirembe nga ka butuufu nga toli waayo era kye basooka okukubuuza amaka go galiwa bakuzaala wa wakulira wa wasomera wa mugenda mu kuba campaign n'osanga abantu abakuba campaign mu byalo ekintu kye basinga okukulembeza nze ndi mwana wammwe nasomera wali ku St. Maria Goleti banzaala wano primary nagisomera wali omwana gwe nawasa namujja wali era nazanyanga ne gundi kati kasoyogera ebyo mu kyalo bo olirayikira okuweebwa akalulu naye kasitojja mbuzi olaba ne bw'obanga oli waayo naye ng'osinga wangalira Kampala era tebakakuwa era bagamba nedda olina okuba nga ofisi akadde nojja n'otulabangako ne tukulabako naffe tulyoke tukuwa akalulu kyekyalo era akalulu k'omukyalo ate ekirala kiri mu kyalo basirika bo tebakulaga mbeera naye batebakuwe kalulu basigala bakulaga ndi mwana waffe tuweka sukaali tweyanziza mwana waffe naye nga tebagenda kukakuwa naye baba nakuwa akalulu bo baagala kuba muntu waabwe ekirala empisa toyina mpisa oyina ebikolobero biyitirivu ku kyalo konna bakutenda gwe manya toyina n'olunaku lw'ogenda kwesimbawo bakuwa akalulu mu kyalo waleka okoze ebikolobero abo baba Edwin afunisiza abaana ku kyalo embuto naddukayo najja e Kampala kati atazzeeyo abasaba kalulu bajja kuga nedda ssibu dayo watulekera embuto kuno nodduka n'ogenda e Kampala wabbanga ebintu by'abantu watukigomya ababbaffe n'ebikajjo by'abantu yeggwe tetugenda kuwa kalulu so akalulu k'omu kyalo kalina ebintu ebyo era bw'olaba kangeze kati nga ku bannabitone baffe kati bw'olaba nga Geoffrey Rutaaya engeri gye yaddamu e Kakuuto nti yali yasooka kwetegeka yamanya mpangalidde nnyo e Kampala naye mba naagenda okwesimba e Kakuuto kanneetegeke Geoffrey Rutaaya yeetegeka okumala emyaka nga 10 nga yeetegekera Kakuuto n'ateekayo amaka n'abeera ng'akolerayo emirimu ng'abeerayo buli kaseera buli ebivulu abiteeka eyo nga lonki ye bw'etuuka lonki esembayo agitegeka eyo ng'abantu abategeka teyakoma okwo n'akwata n'emikolo gye n'agiteeka eyo n'akwata embaga gyoga nti omusajja wangayidde Kampala star embaga enabeera ku Serena yagikwata yagitwala Kakuuto miti ebiri gye yategekera embaga ye ekyalo n'akereka mu kisaawe ebyalo byonna ne birya emmere abantu bonna ne beetikka emmere awo wonna ategeka abantu obbalaga nze ndi wammwe ate atali wammwe asobola okukolera embaga ku kyalo kuno nga si wa ku kyalo kati agenda otutuuka okujja okwesimbawo nga yateekateeka dda abantu nti wammwe kyovuga nti teyasanga na buzibu kuwangula kati ekyo kigamba bayimbi nti bw'obanga oyagala okugenda okwesimba mu kyalo olina okusooka okuteekateeka abantu b'omu kyalo abo Nina Rose chance gy'abadde alina ye ebaddeemu omuyimbi omulala ayinza okuba tagirina ye wa ku kyalo ekyo ali taata we mugundiivu bamumanyi bw'aba mubuuza oli waawa ndi waagundi mwana waagundi muwala wa Matiya nga muwala we Matiya muzeyi Matiya bonna bamumanyi nga bagamba ono waffe wano tuwangadde naye emyaka gyonna oli muwala we ekyo kimu ekyokubiri ng'olulimi alumanyi because osobola okuba nga oli waayo tulina wano abantu wano nga bwomuga tugende ewammwe oyogera olulimi lw'ewammwe nga tasobola tasobola kwogera lugwere nga bwoga nti gravity mu ki Wabuyu mu ki weri Mbale oyitamu mu Mbale ndowooza
side eyo Judith Abirye yali akike si side eyo bugweri eyo kati nga boga nti katukute gravity tumugaye tukututte wamwe twagala oyogere dakiika 10 oyogera mulimi lwewammwe tasobola okakasa asobola dwogera wakulidde wane Kampala asomedde kodi Kampala atusobola ojja kwesanga ayinza okuba talusobola kati womuga nti gravity ogenda kiikirira abantu bewammwe oyede wabeerawo challenge esooka owangalidde Kampala n'olulimi tolumanyi ogenda kwogera nabo otyo bakakasa nti oli waabe nga n'olulimi tolumanyi kati Nina Rose chance abadde agirina ennimi zonna abadde azimanyi oba Lunyankole oba Lunyarwanda oba Luki ekya language barrier ng'aba akiyiseeko bonna mwenna ayogera mu lulimi lwe mutegeera kati ekyo kyovula nti ye abadde added advantage era twagala osinzeera n'omugamba nti Nina Rose bakubbye bubbi neeguma guma ebintu bijja kukyuka lulwi bwolo ojja kuweereza abantu naye kati omuyimbi omulala agamba nange nsobola nga Nina Rose bwe yasituse nange nsobola because waliyo abantu abalina emyaka mu ndongo muno singa Nina Rose abalina n'amaanyi mu ndongo muno singa Nina Rose naye nga tebannafuna maturity tebannafuna kwekkiririzaamu tebannatuuka kulowooza nti basobola okubaako obuweereza batuusa ku bannansi kati ssaawa eno abamu balayika baafunye ekirowoozo bagamba Nina Rose yasobola okuchallenginga bwatyo nange nsobola 2-3 ngenda kikola bino ebintu nga bino shonga zino ziriwo okukutaasa kukuteekateeka nti bw'oba ogenda kiikirira baamu byala abo mu byalo beetaaga kuteekateeka tandika kati gendayo tandika okuteekateeka abantu abamu batuyiye nnyo mu ndongo muno Sanchez kati nga Kalifa yatuyiwa nnyo Kalifa twali tumukkiririzaamu nnyo Kalifa yali azze ng'amanyi okwogera nga mumalirivu ng'ate yasoma ng'ate n'erinnya alinamu naye abantu ne bamuwa werokamu ennungi bwe yakangakangamu awo n'abivaako mugamba nedda Kalifa twabala 2-2 nga toweesimbyewo 2-25-26 yali alina okuba nga amaze okweteekateeka ng'asobola okujja okwesimbawo Victor Kamenyo yali alina okuba nga yeeteeseteese emyaka egyo 5 tugenda tutuuka 2-26 ng'alinamu ku maanyi Dr. Bitone yawanika Dr. Bitone simanyi oba ebitabo abirina naye yali yeesimbye ku bwakansala eruwaffe eyo akalulu n'akawangula bwe baatuka omulangira ne bamusabayo akasente returning officer zayagala akulangirire nga talinaamu ne balangiriramu oli kwa Dr. Bitone eruwaffe yawangula polling station zonna toyinza Bitone ku level ye ku maanyi ge nga omuyimbi okumuteeka ku bwakansala LC3 aba agenda wangula polling station zonna naddala nga ali Makindye yali Makindye eruwaffe yawangula polling station zonna tebamulangirira bamusabayo sente nga tazirina oli n'aziwayo ne balangiriramu oli nengeza okugamba nti abayimbi abatulaba musobola ne mulina kweteekateeka n'abantu mwe ne mubateekateeka n'osalawo nawe ogenda okwesimba because kati abayimbi bo mulina chance nti osobola okubalabala nga bwalaba Bobi Wine bwe yali Bobi Wine yali ku level ng'asobola okwesimba Ssaabagabo ewali One Love Beach yali ku level ng'asobola okwesimba Kamwokya ba Eddie we beesimba Kampala Central asobola okwesimba Kira asobola okwesimba Kampala Central yali ku level ng'asobola okwesimba eri gy'asula Magere ekyaddondo nti yali asobola okwesimba ku bintu bingi naye ng'alina ssalawo n'agamba neesimbe gyensula maybe watajja kuntawaanya nnyo bantu mbabeeramu nnyo bano bayitamu buli lunaku neyesimbe naye yali asobola okwesimba ebusaabala ate anaawangula naye bamwesiga because akolerayo kitegeera naye kati gwosobola weebuuze gwogenda kwesimbawa tugamba Rasta atulaba omuyimbi atulaba ogenda kwesimbawa 2-3 waliwo n'owamawulire yabuuzizza ekibuuzo ekyo Nina Rose amuga gundi agambye mbukomawo mu ndongo ebyo bikulemye n'amugamba ye kyagamba talina waayagala talinawo bamuyayanira ewaabwe wali bulungi gy'ava wakiragendako neyeesimbawo keeyo naye n'apimamu ani yali adde agamba Nina Rose ebintu ebyekisiru bwe bityo anti oli yamugambye mbu Eddie Kenzo yagambye mbu komawo mu ndongo ebyo tobisobola koli n'amugamba musuuza naye kyogaa talina gy'ava tasobola kwesimbawo Eddie Kenzo tasobola kugamba Nina Rose bigambo ebyo bakubuuza Eddie Kenzo bimugamba ngaani kuba gwe nawe Eddie Kenzo naye ayinza okuba ayagala okwesimbawo nga Nina Rose naye bakubuuza ebitabo birina empapulo zirina ezisobola okwesimbawo kati bw'oba olina ebizibu byali tobisiba ku balala ekirala Eddie Kenzo oyinza okuba gwe toyagala ggwanga lyo kwenkana nga Nina Rose
ate ogenda lemesa bali baagala ggwanga lyabwe goyinza okugamba kati ogayinira Rose bamuwaamu ez'amangu tazikwata kyogamba munafu nnyo bamuyitira akasente tebasobola mukonsidalinga kupeebwa ssente kali kuleva eweebwa ssente naye bw'aba azigaanye n'agamba nedda ngenda weereza abantu ngenda yimirira ku mazima kati kyogamba nti otolaba nti abayina kyakusingako gwe sooka weebuuze nti kyogamba nina Rose tebasobola muwa ssente ab'NRM zino ze bagabeza ekyeyonoonere tolabayo abanafu ennyo nga bazibawadde abayimbi n'abali mu ati n'abali mu media naye bw'aba azigaanye n'agamba nedda ngenda kuyimirira n'abantu ngenda weereza abantu ngenda lwanirira abantu ngenda kuyisaawo ddoboozi lyabwe nga sitiitiridde gwoyo gwoyogerera ebigambo ebyo gwe Eddy Kenzo oyo gwolaba nawe kenyini togirina wali otandise bwoti olwakuyitira ssente n'obyerabira ne weerabira tubadde olina n'abantu boyogerera weerabidde booyimbidde system kati Eddy Kenzo toyina na moral authority kuyimirira kugamba nina Rose bigambo ebyo because ekintu kyali mu kukola tetumanyi oba goli kituukako kuba oba nabadde kuddayo kusoma kitegeeza oba togenda kituukako oba togenda genda ku ballot sebo si kyangu togenda ku ballot ya MP mbuzi ngozeeyo n'osoma bange bebekulu ye yazzeeyo era bange wa minister bumulinze essaawa yonna naye kati ngeza okugamba Eddy Kenzo nti essaawa eno Eddy Kenzo yandibadde kati ayigira na buyigizi ku Nina Rose n'alaba obuvumu bw'omuwala bwakozesezza n'alaba omwana obumalirivu n'okusalawo kwakozesezza n'amanya nti bayirawo n'omuwala waba tukyalenjinze nga kati se babadde alina ku baloti n'abantu bamwesize ne bamuwa obululu bwabwe wadde bamubbye ekitegeeza ate ffe abasajja tusobola n'okukola ekisingako awo tusobola okukola ekisinga ne ku Nina Rose kyakoze ffe ba Eddy Kenzo naffe tulinayo abantu be tusobola okuyambako ne tubatuusaako obuweereza tulina be tusobola okwogerera tulina be tusobola okukulembera naye ngeri gye tutaasoma tuddeyo tusome ekisanja kigenda okukoma tukitaye nga tusomyeko batwesige batuwe obululu byonna n'otabiyiga ebyo n'otandika kujonkera mwana ng'oyo kati ffe twatuuse wano ku sho wera tuli mukongratulatinga kuba tumanyi kyakoze abakimanyi bakimanyi nti si kyangu era buli omu eri esemba buli yaddaga wabula Nina weebale nniggwe mukyala asoose ng'oli wa opposition n'omalako paka ku lunaku lw'okulonda omanye ekiri eri ababaka abaliyo tebatuuka ku ground omukadde n'agamba nze ebbanga lye mmaze nga nnonda NRM sirabanga ku mubaka ne muzeeyi wa Nina yakitugamba wadde n'omu sirabangako mubaka we NRM ng'ajja asaba akalulu bakanyabukanya chairman simanya juke alina bazita bati ezo gundi zaabwe primaries ezenayo structures kati oyo yayita kugombolola ne babayita ana mubaka agenda kwogerako nammwe PA yajja aga mubaka ebiki mumulabiranga ddala ebbiri ne zibakwata oba olwasa mwebale bagenda ewalala neffe tubadde tutuuka paka wa mulyango dododo nkadde gye baleko nze Nina kankunda biki nesimbye ku ky'omukyala ndi ku manvuuli n'omulaba ng'ava mu mmotoka omukadde najjanga mwana wange nansonyiwa naye ettaano zino zikubeeremu zikutambuze gwe asoose okujja wano ku babaka bonna be tulonze emyaka 4 mu egyo sege ebyo nno nga bikyali awo nze kinnuma bwe kiraba nga olaba omuyimbi nga tasobodde kubeerera muyimbi munne kiruma nakirabyeko ne ku Aruna Mubiru ne Geoffrey Utaaya Geoffrey Utaaya abamu be yalumirizza abakyankalanyiza akalulu ke erinnya lya Aruna Mubiru lyawuliddwako nga Geoffrey Utaaya ayogera nakyo kyampisizza bubi nedda fine Aruna Mubiru Aruna Kasolo mukwano gwo muganda wo naye kyoyinza kuŋŋamba nti walaba Aruna Kasolo nga tonalaba Geoffrey Utaaya okitegeera ate sikkiriza nti senga ba Geoffrey Utaaya bano tewabalaba temwazimba tebakwaniriza ne Aruna Kasolo teyandikusembezza ate yandikwagazizza ki nga toli wakabi tofuuse serebu omanye ebintu ebyo birala abasenga tebabimanyi bw'oba oyimba ng'oyimbira mu groups politics wa groups mulalamu era nabigambako ne ku Karo Nantongo nti tolina wadde obuyinza okwogera ku Maureen Nantume oba Stacey Yobaani abo boolaba be baali bakatondawo mu kiseera ekyo
bwe baba ali bagambye togenda kuyimbirawo osobola obutayimbirawo abo nga bagambye togenda yimba osobola obutayimba politics wa groups ezo zimanyi n'owezaamu nga babiri basatu ne bayimira togenda yimba nga be seniors ba group oba tojja kuyimba ne bw'oba gwalisinga okuba n'eddoboozi eddungi oba tojja kuyimba naye bw'olaba bakulese kitegeeza baba kwagaliza kati gwe byonna byonna obiteeka ebbali n'ogaa naye bano abantu ne banjagaliza senga tebanjagaliza n'okuyimba sandiyimbye kati kyogamba kwa Aruna nti woba wasanga ba Geoffrey bano kiriza obagana senga ba Geoffrey bakuteekako embeera tetwandikutegedde kati ekyo kyokka kikuleetera okujjukiramu n'ogaa ku ba politician bonna bensobola ozzoganya ono kammuleke era wewabeerawo abamuzoganya kati nga Aruna Kasolo simwegattako mugambe abalala bonna ngenda kwegattako naye ku Lutaaya sikwegattako ku polling station gye bazeeko okuzoganya obululu bwa Lutaaya kati awo Aruna yadde tajja awo Aruna mubiru yadde tajja ogamba Ganaye Kasolo waliwo ontwala waliwo mukulu wange abandera mu ndongo twava nabo mu Eagles beba abo senga tebanjagaliza sandifuuse kino kyendi so awo sigenda katugende mu constituencies ziri endala naye awo sigenda genda okwegattako kuzoganya bwoyo kubanga omulimu gwa Kasolo gwe yazze okukola ffenna twali tugumanyi ate nga naye olw'oso otegera akazito kaaliko nga Kasolo nti basuubiza President Museveni okuzza Buganda ku Museveni eyo project ya Aruna Kasolo yagikulembeddemu kati osobola kukulembera project gye bayita Buganda ku Museveni ne bakusayiningira ssente emyaka n'emyaka n'otambuza project tugenda otuuka okulonda nga ate Buganda tezze ku Museveni omanyi kitegeeza omanyi ssente omanyi question z'oba olina okuddamu eri President Museveni obadde okimayo ssente buli kaseera olina project gy'otambuza bagiyita Buganda ku Museveni okutta ebitundu bya Buganda byonna bidde ku Museveni constituencies zonna ezaatwalibwa eziwagira Bobi Wine zonna zidde kwani Museveni aye tutuuse okulonda era bakyawagira Bobi Wine kati olina onnoonyaawo ekiraga nti bane mbadde enkola ssente ze mwampa za bwereere ekifo kino nekino nabiwangudde nabizizza muki mu NRM kati awo oteekawo buli kisoboka oba amagye gavaayo amaanyi gonna ogateekawo kutiisatiisate kwonna kuvaayo osobole okubaako ebifo byolaga nti obiwangudde gye baatukola anifa Kaweya ne gundi kuteesa Sembabule yaki ya yero kati kye baba balina okukola nti jjukira senga nina Rose owangula Sembabule n'olina wangula wali kati ng'ebibuzo biddayo naye mwe ssente ze mukima buli kaseera ze Sembabule mwatuka Sembabule ya yero lwaki bano bajja ne bajjayo obululu bwe kiba nga ya yero kati ebyo ebibuzo tokkiriza kubuuzibwa eri wakiri mukabba musobole okulaga oli mukama wammwe nti wamma wano wa yero owabirabanga wano gundi byayogeranga Prime Minister Nabbanja ne waffe teri n'omu wadde awagira Kyagulanyi tebamumanyi namumanya ne speaker ne waffe Bukedya teri wadde ayinza n'okulowooza ku nti Kyagulanyi yali Kyagulanyi kyeyakola n'akabokke nzije bannanga abeeyo nzija naye bayise ekizindaalo temugendayo gwe tulaba agenzeeyo ne babikwata obu video ne babuteeka ku TikTok nga Prime Minister agamba abantu be tebagendayo mu lwale ya Kyagulanyi enkera Kyagulanyi n'agenda ne wajjula wati bagamba abantu bagenda ne bagenda mu kisayi wagenda oteekera ne bateekamu helicopter ng'etokoteramu bweti ne bagaaka etokote tujja wabula bu video ng'abantu bakulaga tusonga kisawe kyonna ne kijjula ne bagamba babagambye temujja ate nga muzze otegera kyegamba nti bino ebintu babikola nti Aruna Kasolo ekyo kye yakoze nkunyonde wakize ndowooza lwaki yakikoze bwatyo because ssente zibadde zifuluma eza Buganda ku Museveni naye ate Buganda weebeganya okudda ku Museveni ogenda kinnyonnyola otya kati wakiri oba kubba kola ki kabbe naye ate mu byonna ebyandikolebwa bwakinnyamedde ku Lutaaya temwandikikoze Lutaaya Aruna Kasolo mwemanyi ne Lutaaya okumala ebbanga Lutaaya abadde akuwa ekitiibwa nga mwogera ne ku ssimu emirundi kubanga tukoze ku mnyendo mugu Lutaaya musajja wange naye babadde nga boogera n'oyo Kasolo n'emyaka gyonna gye bamaze mu ndongo nga muntu waabwe yajja babeeramu era ng'amuwa ekitiibwa ne mu kalulu kali akabbiri abiri era Lutaaya yayogeranga n'oyo Kasolo nga temuyinaako buzibu wadde oli we NRM ng'amuga ebyobufuzi bigenda twawula because Lutaaya atali bw'atyo Lutaaya n'oba wa NRM yaafa ku nkolaganayo naye weeyisa otya naye bw'obanga enkolagana nnungi takulinaako buzibu wadde oli we NRM era alina ab'NRM bangi bakolagana abo ne sipiika boogera bulungi ne Lutaaya oyo tamuyinaako buzibu
ye takulembeza okuba toli wa pate yange sijja kukolagana naawe tabikola Lutaaya kati Haruna Kasolo ekyo yali talina kikola wakiri yandibye abalala bonna abali mu Ssembabule ne Lutaaya n'amuleka abali mu kyotera yandibye ab'ekyotera bonna n'abamalayo Kakuuto bonna n'ababba n'abamalayo ne Lutaaya ekifo kye n'akireka because ono mwine enkolagana esukka mwino onofunamu kafansonyi nogamba nedda kigenda labika kitya nga nze Haruna Mubiru nange erinnya lyange lyogerwa ku bantu abafutyazo obululu bwani ate nga saako yemu otunuulira papa Haruna Lutaaya babeera olumu n'Haruna famire era ekizibu wekigwawo Haruna Kasolo addukirawo nagani agize nti yali owa Eagles okitegeera naga kanjije nkwatiremu ate nno weewuunye nti wakigambye bwenjo nti gwe Haruna Mubiru ono abaakubanja ono Lutaaya abaakubanja omuntu yena yena nga wamusanga mu kintu n'akwagaliza abaakubanja gwe butukubuuza ku mwembi ani abanja munono y'abaakubanja because ye wamusanga olwedde nga he made it wamusanga he has made it nakugulirawo nga talina kyakwagaza gwe kitegeeza yasobola n'okukulemesa ate we Hilda man kyekyamukubizza era olutalo olwo njaga manya Haruna oyo mukwano gwange era Haruna njagala mugamba nti Haruna oba otulaba noonya engeri gy'otereza ekintu kino wekibanga ebigambo nawulidde Geoffrey Lutaaya ng'ayogera naye ng'amannya ayogera ku mannya aga Haruna Kasolo Haruna Mubiru kiswaza ng'omuntu ayogera ye Geoffrey Lutaaya naye ng'omuntu gw'alumiriza ye Haruna Mubiru n'ova e Kampala n'ogenda ekyotera kukyankalanya buwanguzi bwa muganda wo ekyo kiba kiswaza era Haruna Mubiru njagala mutegeeza nti enoonya engeri gy'otereza ekintu ekyo naye kinaaterera asajja akalulu nga bakagala mafiya asobola okitereeza lwaki nti asobola okunoonya Lutaaya naye nnyonnyorako sayidi ye because tuyinza n'okwogerera wano nga Haruna Mubiru ng'oluyinza okuba kyali kyamususseeko oba nakkiriza ensobi gye yakoze nga ye n'oddayo wa muganda wo n'omwetondera ne mwogera okitegeera ekyokubiri musobola n'ossalawo Geoffrey Lutaaya ayagala kugenda mu kkooti okutulaga nti ddala oli sore osobola n'okudda ku sayidi ya Geoffrey Lutaaya mu kkooti gwe Haruna Mubiru ng'omu ku ba witness abaaliwo nti ekituufu kyaliwo bw'oba ddala okakasa nti weekubye mu mutima nti tewayagaliza Geoffrey Lutaaya atuukamu eyo mbeera Geoffrey Lutaaya agende mu kkooti naye abasajja abo odde ku sayidi yaani ya Geoffrey Lutaaya olumirize nti obeere witness tukkirize nti kale wakoze eki weenenyezza weetonze eyo kyenyize ngimulekedde kibi ffe ab'endongo tulina kwekumaakuma twewagire okitegeera tetusobola ate kwegatta ku bali abanwanyo twawukanya kuba singa tufuna abawera mu ndongo endongo egenda kubeera nga yakitiibwa nga nawe Sanchez ava eno mu entertainment bakuwa ekitiibwa ate nga bali mu mazina abayimbi bonna bagudde ndaba tebadde nabye bateesa copyright badde tebalina kye bajigira Eddie Kenzo yagivuga omuntu yenna ayogera ekyo nga wandongo aba musiru nga bwe bagamba mbu enjoka ejaguza nga mukama waayo afudde kumbe naye ekolaki egenderamu nti buli wolwanyisa ow'endongo bakubuuza eyawangudde Hilda man gwe mbuulira mwina nkolagana ki kale ali involved kwenkana wa mu mulimu gwo olina woogenda omwetaaga mu lugendo lwo kufa ku batrade basuubuzi Hilda man asobola obutayamba gwe Eddie Kenzo naye asobola okugasa abamu ku bantu bo ate ng'okola nabo mu ndongo kubanga ye asobola obbategeera gwe nkubuuza nti Ameeri yakyambadde okutegeera Kenzo asobola okuba talina ssimu yo nga ne bwakusanga wakuyitako buyisi takumanyi Hilda man asobola okukikola kyoga takumanyi akumanyi kitegeeza musobola mwine obutakkaanya nti si butakkaanya muyinza okuba temuwagira kyekimu oli w'NRM ng'oli azizo oli asazeewo okubeera ku sayidi y'abantu naye tekitegeeza nti talinaayo bimugatta naawe alina ebimugatta nawe mwenna muli bayimbi mwenna muva mu ndongo mubaddeko ku stage ez'enjawulo mukubyeko ebivulu ebyenjawulo nga muli mwenna mugenzeeko e Bulaaya ne mwesaba mukuba show emu musuzeeko mu hotero y'emu oluusi mukwanye ne ku bakazi be bamu kati olwedde oyo mulina ebibagatta bingi singa oli ate kyanguwa n'omunnyonnyola amugaa naye wa Hilda man nina Rose mwabali mu parliament Lutaaya tuyisizeewo kati njagala mmubuuze
nti oba olina kyoyagala Kenzo okusinkana Amelia Kyambadde n'osinkana Hildaman ku bonna ani ayinza okwanguyira okutegeera because Amelia ayinza n'okugaana n'okusisinkana takumanyi ne Hildaman ojja kwesanga muyinza okuba temuwagira pate y'emu naye nga mulina ebirala ebibagatta mulina gye mwali mwesinkanye oluusi mulina n'egingeri gye mwali mweyambye kyevudde gamba nti abayimbi baffe bano abamu kati tulina bazzaayo kutegeera kulubaawo babeeremu ne ku magezi bategeere tetusobola kwerwanyisa yegambye kiwulikika bubeera nze kyampisiza bubi ola ne gundi eyo yennyini we baali bagitabolinga ku floor of the parliament era baagambanga kati twetaagayo ababaka abanaawanika emikono ku saidi yaffe okitegeera kati woba tosigazzaayo nekitali ekyo kyokka Sanchez gwe okugamba bugambi nti Hildaman ali mu parliament ayambadde suuti ng'omuntu eraba ku Hildaman emyaka 10 emabega ng'asibye bu dread ng'atalina future ayimba agatta obulamu ayambadde akuba double bed ekyo kyokka it is a source of inspiration hope gy'ateeka mu baana abato abavubuka bonna abali emawokota eyo nti abatuyita abadongo ate buli omu alina w'abeerera fala mu bidongo ffe tubeera fala mu public because mu bidongo otandika okweyiya n'osiba obuviri ng'ensi yonna ekulaba n'osiiwuuka ng'ensi yonna ekulaba nga n'ebifaananyi babikuba naye n'oli Edwin naye atali mu bidongo naye alina gy'asiiwuukireyo gy'abeera fala naye ye olwokuba tebabeerayo kamera teri agenda mulaba abadde mu katale eyo yayingira akatale yayingira obusuubuzi nga yeeyiya talina ssente afaanana bubi kati ffe tumulabye wano ng'agezze anyiridde naye naye alinayo momenti ze ziri ng'ayingira obusuubuzi nga fala nga talina ssente kati enjawulo weebeera naye hope weebeerera ku basita baffe nti ode tuba tulinawo we tuba twesingira nti twamulaba wano nga falaasi byobuviri obutategeerekeka abonaabona enjala emuluma leero tumulaba wano ali mu parliament eyo hope eriba epasinga paka ku baana kyekirina ku Bobi Wine nti Bobi Wine olaba bulabi teyeetagana kunnyonnyola laba bulabi bifaananyi bye gy'avudde olunyiriri lwe olabe ne waali leero kikumala eyo lesoni namba bwe tuba tukola syllabus z'oku curriculum y'amasomero eyo syllabus namba yakusomesa abaana mu ssomero jana yokka nga bw'olaba tusoma kwa Idi Amin kati Bobi Wine osobola okugaa nti ino ssomo namba tuyitadde mu secondary kusoma baliyita Kyagulanyi Center mu Bobi Wine kusoma ku Bobi Wine ng'olaba bulabi bifaananyi bye n'otegeera ono alina ebyokusomako bingi alina ebyokuyiga bingi byono gwe tulaba mu kifaananyi kye bakuba ku Electoral Commission wali ku kipande ku Electoral Commission ku gate kipande kye baateekawo nga Bobi Wine afuuwa enjaga bw'ati ono gwe tulaba alina amaviri bw'ati kati ate yali wano yali mu kuvaasinga entebe ennene ate eggwanga byonna lyeraga gwe likkiririzaamu ono ebyokumuyigako bingi kati abaana baffe olwe tuba tumaze obbagamba nti wano omwana aba amaze otegeera nti wadde nina kyempitamu wadde ndi bwe nti tekitegeeza nti ngenda beera bwe nti paka era abaana baffe ab'emawokota Hildaman badde bamulabirako nnyo nti ebintu bisobola okukyuka gwe n'oŋŋamba mu kati oyo gwe ngenda osanyukira okulaba nti bamugoba mu palamenti ne bw'aba takoze kintu kyonna ne bw'azimya buyimirizi wali nti Hildaman abadde omuyimbi kati wuuyo MP abaana baffe bonna naddala abavubuka abalina ebitone emawokota abayimba baani bonna babazizzaamu essuubi tabawadde ssente tabayokeza tabatutte mu State House tabawadde enguzi naye olwedde baba bazzeemu amaanyi bazzeemu essuubi jasa okumulabako ng'ali mu palamenti gwe ng'oŋŋamba kati ndi ku TV nze Kenzo nzize kusanyukira Hildaman yagudde really gwoyinza okuba tomufunyeemu naye tonnaba kulaba abalala bafunamu tonnaba kulaba generation ezigasibwa ng'ali mu palamenti kubanga olugendo lwe lweyogerera olugendo lweyogerera gwe tukomanyi kyekitegeeza oyo abatasaana nakunnyonnyola ayimya buyimirizi wali nakuterekako bifaananyi bye nakuteekako ebifaananyi bye ng'ayimba mazongoto n'akulaga nakakati ng'ali mu suuti ali mu palamenti ateesa abaana abasajja bavudde mu ndongo beekwamyekumye bazzeeyo basomye oluzungu baluyize bazze balipresentinze gwe ng'ojja ng'oyogera obalaata olabye Geoffrey Rutayinga egyepackaginze naddayo n'asoma n'akola kino oluzungu n'aluyiga submission n'azikola ne mu palamenti ayimuka n'ayogera wamulaba wano nga asirisizza ababaka bonna ku nsonga y'emmwanyi nga buli omuntu ayogera ku Geoffrey Rutayinga submission gy'akoze ku mmwanyi paka n'olwaleero ng'ojja ng'ogamba nti oli mu kubalaata Geoffrey Rutayinga avuddeyo mu palamenti gy'akoma okubeera owakabi endongo ebeera respected tosobola kuyisaamu ndongo maaso nga mu ndongo mulimu abantu nga ba Geoffrey Rutayinga nga bali mu palamenti mulimu abantu nga Bakyagulanyi bali ku ntebe ya president tosobola kuyisaamu ndongo maaso naye kati golowooza endongo eno yandibadde n'ekitiibwa senga ffenna endongo ejjuddemu ba Eddie Kenzo bokka yandibadde n'ekitiibwa erimu bataasoma erimu be bawa ssente ne bava ku mulamwa erimu beerowoozaako bokka erimu ba mululu
ani yandigiwadde ekitiibwa ani yandigambye omwana we akole music tube tutuuse ku mulembe ng'omuzadde alaba omwana we ng'akola music n'atamugirayo miggo n'atamuleetera poliisi naye luli ng'omwana ajjayo music ne baga omwana ayonoonese niyo omulembe gubadde gukyuse ng'abantu batasobola ba hope mu art tufunye ba Eddie Kenzo batuzza amabega kati Nina Rose oleetera waaki kati Hildaman akalulu kenze ndi Wema Okota kati njagala kusinzira ku chance zikugamba Hildaman akalulu yakawangudde bw'onooba ofunye omukisa ojjammo kyaze bisinga bikwegambira oba nze sookuwaayo kuba abadde mu kalulu ke nze ndi Wema Okota mbamanyi ne mbakuleetera ne bakunyonyola kimu ku kimu kuba ebimu biwuniikiriza naye gwe kyolina omanya akalulu yakawangudde ate yakawangulidde waggulu gwe guno omulembe Sanchez guno omulembe gwe tulimu okkeera ku makya nga baakuwaako n'ofuga ebisanja byo bibiri oba bimeka n'ogera n'owumula namu noddayo n'olunda n'ova mu bukadde bweyo mu retirement n'okomawo mutukwongera ekisanja ekirala guno omulembe gw'otegerawo yakulimba oyo omanyirawo akulimba guno omulembe guno ogwa 70% bavubuka balonda bw'ogamba omuvubuka gw'onyumiza ebyo mbu wafugako emyaka bimeka emabega kati okomyewo baba bakulaba n'ekitiibwa kyo naye nga teyaza kuwa kaluluke genda onoonyereze buli omu Sameria yekka noonyereza buli eyakomyewo mu kalulu nga yafugako obuuze yakawangudde mbutuufu ono Frederick wane Nakawa oza lwaki Luhindi bamulangiridde obudde bukyali ku makya ne Misa Kabanda abala ne babalangirira enkeera ne babalangirira ekiro olunaku luweddeko lwaki mu Kampala balangirira babiri bokka ne bagatukomyawo lwaki balangira Misa Kabanda ne Luhindi ne balekerawo okulangira baddamu kulangirira kiro lwaki nga bano babalangiridde ku makya otegere kyegamba bagabye tujja birinde binaddirira tumanye ekijja ffe munonenge gye mutuyisaawo mangu awo mutulangire gw'omanye kyabadde Nakawa ku kalulu ka Waiswa gw'oyinza owangula Waiswa mu maanyi ge ng'ate ali mukomera gwe sooka obakompeyalinge guteeka wali Luhindi teeka wano Waiswa n'abalonzi batunuulire ab'e Nakawa gwebuuze ekyo tekiraga n'oba tobeera Nakawa ekyo kyangu kyakutegeera omusibe ng'alina amaanyi nga bw'olaba Waiswa ate nga yegattiddwako n'ambuleera gwe Waiswa ogenda munenyaki kati nze Waiswa walikuwa nabikola dda ku channel yange abanagera babirabe Ronnie Mark Kingi official nabikola dda ali mukomera gwe sooka obakompeyalinge guteeka wali Luhindi teeka wano Waiswa n'abalonzi batunuulire ab'e Nakawa gwebuuze ekyo tekiraga n'oba tobeera Nakawa ekyo kyangu kyakutegeera omusibe ng'alina amaanyi nga bw'olaba Waiswa ate nga yegattiddwako n'ambuleera gwe Waiswa ogenda munenyaki kati nze Waiswa walikuwa nabikola dda ku channel yange abanagera babirabe Ronnie Mark Kingi official nabikola dda ne bawa ababaka 5 abatagenda yingira parliament oba etonnya oba gwaka nabyogera dda ku channel yange ebi nabyogera tunagenda mu kalulu ne bagamba ababaka bali aba era yali ampadde information wa NRM namusanga ku Bukedde bali bazze kabbinkano tumaliza tunyumyamu naŋŋamba baali aba mwaba abatano ne Joel Ssenyonyi yali kwali naŋŋamba naye oyo ayinza obbasomukako naye ebiseera nga ebyekooti tebinnabaawo mutwala mu kooti nga n'okwewandiisa tekunnabaawo nga tebannaba kwewandiisa ababaka gwe yabiŋŋambira naŋŋamba baali 5 yasooka yali Muwanga Kivumbi naŋŋamba Muwanga Kivumbi ne bw'anaakola atya ketonye kagwake balina omujjayo sigamba nti talina maanyi naye ekifo bakyagala ate oda yavudde era teriiyo kalulu obadde ogoberera akalulu teriiyo kalulu wano kabaddemu ssente nnyingi nga kalulu ke Butambala okujjamu Muwanga Kivumbi teriiyo candidate ataddemu ssente mu kalulu kusinga candidate adavuganya eyajjeyo Muwanga Kivumbi taliiyo genda onoonyeza akalulu obadde okagoberera ne ssente zibadde ziteekebwamu oyo muganda wa Goobi oli wa finance oyo Sserunjoji Ramadhani Ngobi kati oba otegedde sente zyabadde giva ng'otulo otegedde sente zyabadde giva ngeza okulaga nti yali ambalira asooka Muwanga Kivumbi ne bw'anaakawangula 90% ayina ovaayo owookubiri yali Joel Ssenyonyi n'agamba naye ayinza obbasukkako naye nga kisenga kibadde kisoboka abo ababiri badde tebaagala bakole ki bakomewo naye Joel Ssenyonyi ayinza obbakola ki obbasuka kuba Joel Ssenyonyi yadde alina chances
nti n'abamuvuganya badde banafu nnyo ate nga bangi babulola ate nga bangi olwamiti ate nga bangi bonna badde nga badde kuli ali serious babadde nga basaara izitoolo bonna badde bali awo bajjooka owokusatu Waiswa Mufumbira ku Waiswa yaŋŋamba n'okuŋŋamba oyo tebalina ngeri gye bamugja ku baloti naye bagenda mukola byonna n'ebyokumusiba byonna okumuzoganya nga banoonya tukoze tutya obutamukkiriza tuuka wali ne bagana naye katuyiseeko naye tunaakasiba era kajja kwewandiisa kati wali tumulinde yaŋŋamba Waiswa ne bwana wangula 99% tebajja mulangira bali mu kulwana kujjayo Joel abafuukidde ekizibu watolete Waiswa bwatu bwe yaŋŋamba Joel afuuse ekizibu okuva yafuuka leader of opposition jika leader of opposition oba olingiza mu buli kintu kati buli kyalingiza kyalabanga jja kironkoma jukira yabadde abaloopa buli kye bakola bwe baleeta webegabya milioni 10 nga jja tugamba abadde alonkoma buli kimu tebasobola muzza kati ate tuleete ono Waiswa atagambwako Waiswa agenda tufuukira ekizibu twagala kujjako Facebook okkiriza TikTok kati kyoba abagamba era yaŋŋamba Waiswa ne bw'aba afa tebasobola mulangirira ku Joel kyabakoze ate kati Waiswa kyova ne gundi bamulwanyisiza ali Lubongoya aliko kweyo list yaŋŋamba Lubongoya naye taliiko ne mubuza Lubongoya Kampala ng'avuganya Misa yali munafu ne bagundi Luzi naŋŋamba bano ba TikTok ali muvuganya naŋŋamba tolaba nti avuganya bajjooka be bamuli bali ku list kwabo bajjooka bajja kufunako gwe balangirira oba kiri banalangirira Kabanda Misa Kabanda nakalulwa bali tanoonya kanoonya anze kyenali mmanyi awo kati lisi yali bwetyo kwaliko Hildaman kwaliko Nowe Kawempe Nalukola Nyanzi Nalukola tebamumpa yaŋŋamba Nyanzi bwagenda mu parliament bo tebantuidde Nyanzi tina agenda zoganya parliament Nyanzi abeera addition nnene ku Kyagulanyi oba oyi mu family gy'ozimba Nyanzi already acontributinze ku NUP eyo gy'olaba nga tali mu parliament kati bwagenda mu parliament bamumanyi mbadde manyawo kyali kusiima mwana waabwe Nyanzi ono Nyanzi bwagenda mu parliament obanga ayinera Bobi Wine omulala ali awe liiso lya Bobi Wine senta mu family gy'otadde mu parliament ate era bagenda muwa obukiiko nga tebamutaddeyo mu bukiiko bwagenda teesa nnyo wabula ajjukira politics amumanyi Nyanzi ekirala agenda kubeera wali nga liiso jjo gy'alaba buli kimu buli kakiiko jjukira NUP eba appointinga appointinga ku bukiiko bwonna ng'ali wali nga liiso lya Bobi Wine lyoko balwanisa liiso lya Bobi Wine buli gwe bateekayo gwe bagula ate kati oleese Nyanzi ani agenda omugula era yaŋŋamba Nyanzi tebayinza mukkiriza ebeera addition nnene kwani ku Kyagulanyi ekyo naŋŋamba nkujogedde naani ne Hildaman baali tebamutya talina buzibu naye ekifo kye baali bakisabye nga bakyagala bakyeddize waliwo yali akisabye nga ate kati munnange is that too much to ask ku byenkoledde gundi eno yonna retirement package nga bwagaba byenkoledde struggle kati bali bagamba byenkoledde regime eno emyaka 4 okusaba ekifumba kyamaanyi nnyo njagala bakinzirize bakimpe baŋŋamba omanyi naye esembabule kibaddewo owa Rwashande eyo bagamba kagwake kagutonye Ssekikubo takola ki tadda olaba n'ebino mbu Rwashande teyasoma biki byonna byabuliraawo ne badiployinga ne bakwata abaana ba Ssekikubo nga bamukakasa oba oyagala oba toyagala Ssekikubo atolowooza Ssekikubo yeeronda bamukusiba yagenda ku poliisi gamba nti obululu buzze butiikingi namugamba ogira obeera awo teyeeronda kati power of the state nti eyo position kujagalagemu n'owannamugga kyenategeddeko is akakazi kano koogera nnyo ate ekirala kekaagala okukola kyokkola omulandira ogutambula nuupu nti omulandira gweyongerayo naye baŋŋambye Namugga yawangudde polling station zonna wonna yawangudde naye ate bamuwadde 18%. Incumbent yafunye obululu 2,000 bibino wano naye akalulu kano nze byenneewuunyisizza aka Namugga kanneewuunyisizza aka Geoffrey kanneewuunyisizza aka Hildaman kanneewuunyisizza aka Lubongoya kanneewuunyisizza naye akalala kanneewuunyisizza kabadde eri mu Busiro gye bawadde Opio
busiro ki bayita busiro north gye bawadde Opio omubaka gwe baleese kati baagaye ne ku butale senta teyabaddewo bamukubidde essimu namugaa jangu yatugenda nangirira kati nga ate abantu babuuza ono we balangidde ate yani yabaddeko ku baloti omwana yangeddeyo nambemu yeyadde abinyumiza yabaddeyo ye Busiro naŋŋamba bwe mbadde mu kalulu k'e Busiro naye n'abantu wedda babuuza ono gwe balangidde yali yabaddeko ku baloti ate gundi ni Nabbosa kati Nabbosa baŋŋambye mbu ekyadde emitiyana jjukira ow'emitiyana banga yetakkiriza n'abako bangaba yetakkiriza newooka mukuba misana ne bwakola lwakiri emugenda mpaka mu kooti yetakkirizagako era baali babagamba mugenda mu kalulu naye ono gwe muli naye takkiriza bwe kanaagaana okubbibwa lwakiri mu kooti mujja kukola ki lwakiri akugirayo mu kooti mujja kwetwala kuba ne baagala era bagenda paka mu kooti era naye yali agala mugireyo nti wadde baagala yali awangudde akalulu nga buli muntu akiraba nti ambulera eyeze buli kintu naye era yagenda paka mu kooti ng'agamba anviire mu kifo okitegeera era baagala ayita watono era oli yali akwesezera state akole ki amugjeyo kati ne ku kino era babagamba bannabbosa nti Nabbosa gwe kyolina omanyi kizibu kyo si baagala si bwe buzibu bwo waliwo akomyewo ayagala ekifo naye bw'aba akyagala we wali obuzibu ate jjukira minisita oba omuntu abadde mu position n'abakobazi abaddemu obadde minisita kumala ebbanga obaddeko mu bifongo ebya security obadde mu poliisi kitegeeza buli peeso olirina okukola buli kimu olaba abatabeeranko mu poliisi bali eri bakyankalanya bantu basiba bantu ate olwo nabadde mu security emyaka n'emyaka ng'ate ali mu kifo kinene mu poliisi ogenda mugamba ki ku bintu bya security mapeesa gonna abaagalina okumuwona kizibu okitegeera naye kibi kyegambye nti kizibu era bw'onoonyeza buli eyakomyewo mu kalulu nga bali yafugako n'akomawo ng'oluyekaddiida avudde mu retirement azze tufuga okujjako oyo yabbye akabbi kizibu kusanga awangudde mu butuufu nga yafugako muguno mulembe abazze owangula abaali ab'amaanyi ennyo nga ba Kenny Lucyamuzi tebamuwadde wadde n'obululu wedde polling station bazisoma nga alina obululu 2 alina akalulu kamu naye kyogamba nti yali munafu nnyo yali politician munafu Kenny Lucyamuzi bw'oyogera ku bagundiivu mu palamenti Kenny Lucyamuzi erinnya lye liri wali ze sita z'olaba wali mu palamenti naye bwe yayagadde naye okukomawo wedde polling station afunawo kamu wali afunawo 0 mabikki wamulabye ng'akomyewo nga bamulaga fuge tetukulaba tujja kitunaakawa ttaafu bbi okukomawo nga wafugako ate kyekyakubizza Lutamaguzi ekituufu Lutamaguzi nalaba kampeyini ze nalaba abantu abaasituka okugenda mu kampeyini za Lutamaguzi nga ab'amaanyi bonna bomanya aba State House nga bafulumyeyo akina simanya Nankabirwa simanya ani bonna aba State House nga bagenze mu kalulu kaani nebuuza ng'obwo abalala tebakola ki tebagendayo State House yasituka yonna na faces ze tumanyi za State House bonna ne bagenda mu kampeyini z'okugyako Lutamaguzi kati nga Lutamaguzi olaba nti ono gwe baleeta omusibako munafu naye balaze amaanyi agateerebbwawo nga go mangi tova Lutamaguzi yakugambye mu bigambo bye nti omuntu yekka yaggyewo obuwanguzi bwe yabadde Genosale ye bwe yayogedde Lutamaguzi mu bigambo bye n'agamba nti yayogedde ne bali n'agamba baggyewo obuwanguzi bwe kitegeeza nti oli gwe bamuleetedde talina wadde amaanyi agasobola okuggyayo Lutamaguzi musajja w'amaanyi ate abantu beeyo bamukkiririzaamu ate aboogerera because Lutamaguzi buli wabeera ku platform kizibu kuvaawo nga tayogedde ensonga yonna ye Nakaseke ne bw'aba abuuza ku bantu ng'omuleese wano ku ccano asooka kwogera ku by'e Nakaseke omuntu eyafudde ekyagudde ewaabwe by'asooka okwogerako nga tannakola kintu kye kitegeeza ali ku ground kati omuntu ng'oyo ssebo tosobola malaga mujjayo nkujo ng'oleese omuntu ategerekeka ate n'ekirala nga n'ambuleera agirina tosobola malaga mujjayo naye lwakuba nti baŋŋambye ekya Lutamaguzi amaanyi gayitiridde ge bamutaddeko nga kitegeeza nti niwe yandifunye obululu 100 ku 100 yali tasobola mulangirira amaanyi gayitiridde ge bamutaddeko so abantu abo bw'olaba abantu baffe naddala ab'endongo bw'olaba amaanyi ge batadde Kayemba maneja wa Rema Kayemba Solo
naye okiraba nti bulijjo abadde yakakasa dda nina akalulu yakawangula dda naye ne bamulaga wadde wakawangula dda ffe tusobola obutakulangirira. Era nze kye nalabye mu kalulu kano abantu bonna abategeera abasomye ebitabo byabwe abategeevu bayinza okwesonyiwa ebintu bya politics kuba toyinza kugamba muntu ayina ataddemu obudde bw'essente ze nga n'obuwagizi abulina ge n'omugambo ate okulangirira kugenda kuva ku mase ya muntu mulala simu yayeno gikuba abulye gwe muba mulangirira oba akutte kyakuno oba kyakutaano yagambye gwe muba mulangirira. Kati omuntu yenna ategeera agenda kugamba bino ebitegeeza tebikyali mu bantu bategeevu. Abantu si be beesalirawo ennaku zino. Beesalirawo kati waki omalira abantu obudde batwala banoonya akalulu. Anti era n'ennamba kati ezigenda okulonda zigenda kukka nnyo. Era abaddako okufuna abaddako ku bwa mmeeya bakansala bagenda ssanga obuzibu ofuna abantu ku polling stations because abantu bababbye emisana nga balaba. Buli muntu alina ekyokwogera gye yalondedde. Kera akalulu k'omulundi guno Bobi Wine yagamba nga mujja kiwulira. Leero buli muntu eyalonze alina ekyokwogera gye yalondedde. Nze nange gye nalondedde nange byampeddeko n'entunula ne neewuunya ensi eno. Bwanze nalondedde mbasirikale bwe nnondera babeerawo basirikale naye nange nawunze nga tebatutya natutya boogera tuwulira. Lori Maka nga tumaliriza waliwo ekintu ekyatandise okwogerebwa nti ababaka kasita baafunye obuwanguzi bwabwe ebyokukabanja ne bakola ki kyokka nga ate Kyagulanyi yaleeta ye idea aleeta buleesi nti kalonde kakuume kabanje. Kati saawa eno abaalidde tebaagala kumanya nti byakubanja. Abantu justice tebaagala sanyukirako bantu bawangudde. Bantu balina nsonga zaabwe era abamu aboogera ogenda obbala balina nsonga zaabwe. N'omubuuza avuddeyo leero okwogera nabadde mbalaba ng'ayogera ali mu kuleetera ababaka tafulumyangako wadde statement esabira ababaka abakalulu bwe baadde bakanoonya. Talagaanko buwagizi bwe eri babaka abo nga banoonya akalulu. Nejjukira ababaka buwanguzi bwe bafuna tebuba bwabwe bwokka buba bwa NUP bwa party as well. Naye gwe agamba nti oli wa NUP nnyo naye nga tosobola ssanyukirako mubaka afunye buwanguzi bwe kulw'okuba gwe olina ensonga ze ndalalala. Ne bwe yali akanoonya tetwalabako gwe ng'ogasse eddoboozi lyo kunoonyeza ababaka ba NUP obululu tewagatta ddoboozi lyo naye ate muba criticize nga gwasoose tujja kubuuza gwokolera ani exactly. Omubaka toyinza mugaana kukongoa kujaganya kusanyukira buwanguzi bwe n'ogamba mbu asanyuka ki nga ka president kavuddeeyo oba wewulira bulungi byoyogera gw'omanya akalulu gye kavudde ak'omulundi guno omanya gw'obadde mu kalulu gw'omanya abantu bye bayitamu nga banoonya akalulu omanyi bye bateekamu nga banoonya akalulu akajjeeyo nga gw'ojja webalata musimanya talina kujaganya gw'obadde mu kalulu ka Nina Rose bye mwateekamu wabiraba embeera gye mwasulamu wagiraba mwakoleranga mu masasi kati akalulu omaze okajjeeyo ng'oli agamba togenda kujaganya hawo Ivan Kyewine gwe boogerera ebyo omusajja baatuuse n'okumulonda ng'ali ku kitanda bamukubye yenna bamaze bamulangidde gw'ogaana ojjaganya oyo gw'ogamba tajaganya. Akalulu ka pulezidenti bakaagala ne Bobi Wine yennyini naye akimanyi nti yayingira mu kalulu ng'akimanyi tebasobola kukola ki kumulangirira balangirira naye obuwanguzi bwonna obukolektingibwa bugatta ku NUP tulina obucelebratinga wakati nga waliwo ababaka be babbye ne batabalangirira ne waliwo be balangiridde kati be balangiridde ogenda bagana kujaganya yo kyogamba obuwanguzi bwabwe tebugenda gasa NUP. Era kiddayo ne kwekiri ne bagamba Kyagulanyi yaleese ababaka batono ku luno era bakipininga ku ye. Ekisinga okuba ekikulu si kya Kyagulanyi gwe tunuulire ekiri mu bantu va ku kiri ekye bakusiigidde ekya paalamenti tunuulire ekiri mu bantu bakugambye omubaka gundi azaana opposite bamulangiridde tavuganyizibwa genda mu constituency ye tunulayo ekiriyo gw'olaba constituency kufaanana okubeera unopposed kuba unopposed erina kubanga abantu bali bulungi nnyo nga talina akomplaininga gwe genda mu constituency ye Bukeddi obabuuze gwe gitunuuliremu ogibuuze obalabe obabuuze musobola okukkiriza omuntu kujja unopposed mmwe gende mukyala wa Eddy Kenzo Nyamutoolo gendayo Ennebbi obatunuulire abantu b'Ennebbi obabuuze muli mu mbeera esobola okukkiriza omuntu kujja unopposed mmwe ogenda okwetegereza nga ne anabazza unopposed kuliko era ebibuuzo gw'olowooza lwaki abajja unopposed be babeeramu n'amaanyi be balina state be balina amagye be balina ki lwaki
abantu bano ababulijja bagaawo tetumuteekako muntu yenna tulina abantu abakoledde abantu mu bitundu n'ogende mu byalo ng'omubaka akoledde abantu ebintu bingi naye nga tasobola kujja n'opposite okitegeera naye gwe kyoga nti mukyala w'Edikeza akoledde nnyo nebbiri neyeewuunya n'okwewuunya kyobola yazzaani opposite okakasa eyakagendayo yagikoledde ddi ebyo ebyegireetera okwewuunya ennyo naye gaa tetusobola namwesimbako yagikoledde ddi eyakagendayo nkunyonyedde waliwo ebitundu ebirina abantu abalina abantu ebintu bibakoledde abantu nga bingi naye nga bakugamba tujja muteekako abantu tujja mwesimbako wadde akoledde abantu kubanga constituency ennene erina abantu bangi abalina endowooza ez'enjawulo nyo nga bonabona wabulayo n'omu asobola okwesimbako asobola okulowooza otherwise era ogenda onoonyereza ogenda owulira gundi bamusibye gundi bamutiisatiisiza gundi bamugambye withdrawing era wabalaba nowa gundi bamugjamu bujje yali yesimbye wa NUP yali yesimbye ku Nyamutolo bamugjamu Electoral Commission ye yamugjamu kati gwe yaga tukujjaganyeko ekyo kifaananyi kye batusiigira kyekimwe kyatuuka ku bammeeya bene nkunyonyedde abo abantu genda olabe ku ground nga tonna bajjaganya mbu NUP alese ababaka bwe bati ground yayogera ki genda wano bamulanga Kisempijje ewammwe gye mubadde e Masaka wamulabye omusajja ow'amaanyi abadde minisita emyaka gyonna abadde mu parliament emyaka gyonna akubadde ku state nga ali close to the source of power emyaka gyonna golowooza bamulanga Kisempijje nga azze okugamba omuntu w'omukyalo nti ngenda kukuleetera borehole ngenda kukuleetera kino n'enkeretanyi najja olowooza bagenda kuwulirizaani bagenda kuwuliriza Ssempijja because yali ku close to the source of power ayogera ne Museveni abadde minisita emyaka gyonna bw'aba akuzina kyakusuubiza okuva mu gavumenti omanya agenda kireeta naye bo bagambye gwamanyi ne Museveni waffe tugenda leero nankola enkeretanyi kuba ye yabadde abanyumiza ebbanga President Museveni mukwano gwange nze ngenda mubaleetera kino ngenda mubaleetera kiri ne bamugamba gwamanyi ffe tugenda leero nankeretanyi ngeza okulaga ground kyeyogera ate abo beeri mu kyalo si beeno Kampala naye nabo bakugamba gwamanyi ffe tulonda nkeretanyi okitegeera kyegamba nkeretanyi ono wa Bobi Wine ffe gwe tulonda era ne bamulonda minisita aweereza emyaka gyonna yabazimbira biki byonna ne bamukuba akalulu kyevudde ga nti buli eyawangudde akalulu nga yakomyewo bukomi nga mukadde mwebaza gendayo okebere oba yakawangudde mbutuufu gendayo okebere obubbi bwakolebwa abantu abo nkunyonyedde waki abajjaana opposite bonna baba b'amaanyi baba n'amagye baba na buli kimu omuntu ajjaana opposite yandibadde yo yakoledde nnyo abantu ku kyalo so yalina amagye maize nekano olowooza Muwanga Kivumbi tagenda kuwunzika se Wanyana ne Sseggirinya webyo bamutaddeko mbu abantu omwenda oba 10 Muwanga Kivumbi kyonna ekisobola omutuukako sobola kiwakanya nkunyonyedde omuntu eyampa information eyo ey'ababaka 5 naye ng'akulembedde Muwanga Kivumbi naye ebigambo bye yannyongerezaako nga ngamba ku Muwanga Kivumbi kikulaga nti omuntu eyali ali mu kulwanyisa Muwanga Kivumbi si bye bino ebyaffe bye tulimu ebyababaka n'ababaka ekya Muwanga Kivumbi kirala abamuyimiriddemu balala era bw'otegeera nti gundi yamuyimiriddemu ne gundi yamuyimiriddemu yakamwogerako enfunda ng'ezo ati nange saagala kwogera ani amuyimiriddemu kuba nange nkyagala obeera naawe naye ngeza okugamba nti bw'onoonyereza ayimiriddemu Muwanga Kivumbi otegeera nti ngali amasasi agaavuze babamukwatako badde bamutta amasasi agassa abantu ewuwe babamukwatako badde bamutta bw'otegeera ayimiriddemu Muwanga Kivumbi osirika busirisi n'omanya nti ebya Muwanga Kivumbi bibi era Muwanga Kivumbi nkubuulira mazima okuwona ekkomera kijja mubeerera kizibu kubanga ate abasajja abamuyimiriddemu n'okusonyiwa tebasonyiwa bwe bakubuulira erinnya ly'omuntu amuyimiriddemu n'okusonyiwa takola tasonyiwa ebya Muwanga Kivumbi bibi nno ddala Muwanga Kivumbi okimanyi nti bamuwako lumu essimu mu paalamenti ku biseera by'emmwanyi bamugamba pulezidenti akubye omanyi bwe yamugamba bwe yaddamu ku ssimu sipiika yagimuwa n'agamba you come jangu obyogerere wano jangu wano twoyogerera wano jangu wano buli omu omugambe obyogerera essimu n'agijjako Muwanga Kivumbi abasajja abo nze mbakreditinga abasajja b'amaanyi abasajja abaganda abalemedde ku nsonga abasajja abaganda abaganye okufoolinga olw'obusente oluusi kale tugambe tuleme ziyita busente olw'essente kuba oluzimu ziba ssente za ddala baganye ne balemera ku nsonga zaabwe so Muwanga Kivumbi twagala mutegeeza nti whatever happens to you tujja sigala ffe abamu ku ffe tukongoladuetinga tujja siga tukuwa ekitiibwa tujja siga tukusalutinga
ng'omu ku bantu betujja okwogerako n'emyaka egijja abaalemera ku mazima abastandinga their ground no matter what. Be bakubye akalulu beetereezeemuwa. Abasinga manye ekyokwetereeza tuyinza kukola show ndala because abasinga be bakubye akalulu naddala mu Buganda abali ku nkyukakyuka babbe. Kati wabeera ekizibu omuntu bwakuwulira nga ali waka atudde n'alaba Sanchez ng'oyogera ogamba weetereeze gundi wano tereezaamu wano ajja kugamba nga tonnaba kuŋŋamba kutereeza tonnaba ku addressinga bubbi bwakolebwa because olina bw'ogamba muntu atereeze nga yatereeza dda because abantu abo banoonyezza akalulu nga tulaba naddala abantu b'opposition abo banoonyezza akalulu leero bw'okera ku makya n'ojja n'obalaata n'obaga nammwe mwongeremu amaanyi kiki kye batakoze banoonyezza akalulu byonna babikoze ne bababba misana kati gw'oyagala bagamba ki nti batereezeewa oyagala batereezeewa bataatereeza bagende mu kooti babanje buwanguzi bwabwe oba abamu ku bo nze gambye statement gye nakoze nti abantu bonna abategeera abalina bye bakola abalinamu ku ssente abasomyeko bagenda kwesonyiwa ebintu bino ebyokulonda ate oba oli awo n'abantu abaagala okuddamu tufuga bayinza okuba kye baagala abantu bajje hopes mu byokwesimbawo ebyokwesimbawo babeere nga baserekitinze nga ne president bamuserekitingira mu parliament. Nze naye natuuka ne ŋŋamba nina ne mugaawo olaba instead of people losing their lives their properties because erw'emiyaga nga bwe bajja nti twagala Ronnie Mark bajja mu luggi n'eddirisa ne bakugjayo ebyo byenjogera bya happeninga in like 25 houses plus nga baagala okunoonya ab'enkyukakyuka nti oyo omwana wa gundi twawulidde ye yatambuzza Nina Rose muno nga bamukima okitegeera. So instead of losing that people's money people's time okulonda bagambe nti Museveni oba gavumenti should appoint nga weekola ku baradesi yebeegeno tuserekitingira ugaye no twagalayo Ronnie Mark kiyingi twagalayo Sanchez ante kiriwe kiti ekyo kitegeeza eggwanga baabali bajjeeko mwe bannansi kati wali wayinza okumbuuza anti kati bameka abalonze mu favor y'abannansi kyenjogedde wali wayinza okumbuuza nga kyogamba tebali bajjangako kati wetutukamu embeera eggwanga baabali bajjeeko mwe bannansi muba temukyalimu muba muli nammwe muba baseeze muba temukyali bannansi eggwanga temukyasobola ssalawo ku ggwanga lyammwe kitegeeza eggwanga baali bajjako ate nga nze ndaba nti kiyinza okuba nga kigenderere kyakutamya abantu byakulonda kuba kyenalabye mu kalulu kano toyinza kikola ne oba gwali mu gavumenti unless ng'olina ekigendererwa ekirala. Butereevu tetugera kusukkako awo mbadde ne Ronnie Mark Kiyinja official genda ku YouTube ye omusubscribing era olikinga emirimu gy'akola ku kamera mbaddeko ne Zambogo ne Peace kale tetugera kusukkako awo bannange.